Obutabo bw'olulimi Oluganda. Mukulikeeyo mu kitundu kyaffe ekyo17 mu katabo kaffe kano akazinunula omunaku. Twale kazinunula atugamba nti okulwana wakati wa mikolo n'essajja liri okugenda okuggwa ng'enjuba ebuusa akasolya. Katugende no maaso n'ekitundu kyaffe ekyo18 ng'atugamba bw'ate. Muyodi olwo n'atutegeeza nti tujja kugenda ng'ewuwe buli nkya. Omugenyi atuyigiriza ennwana ey'omulembe gwaffe era nti yali amaze okuteeseganya ne mukama waffe ku nsonga eyo. Enkeera twatandika okuyigirizibwa okw'akafubo. Twatandikanga na kudduka embiro omutala mulamba ne tudda. Twabanga kye tujje tudde twakasukanga obusiki waggulu ate ne tububaka. Mu kusooka omusajja yabukasukanga nga ffe tubaka era nga bulijjo tukomerezaayo okubaka oguyinja. Oba omusajja yagujja wa oba wa nange saamanya, naye ndowooza yajja nagwo kubanga lwe yagenda nagwo lwe gwabula. Gwali nno muguuno gwa jjinja. Omubanguzi waffe omujja yali mukambwe nnyo nga tayanukula wadde okubuuzibwa, era nga bakakutaana n'omaloosolya kye yakulagidde nga nno munnanga oluyimu mba olukuleeta ne kanzungu tolwebalaabala. Twayingira ezzooba ddamba nga tutandika ku nsowera ne tumalako nsere. Era oluusi ng'ekyemisana tukira kiwolongose ne tutaakirunganga mu mmindi. Ezzooba nga likongose ku ggulu, omubanguzi waffe yalabika nga takyatutuntuza nnyo era ng'asigadde kutukalaatira bugambo butonotono n'obututunuulira nga tulwana n'emikolo. Tolowooza nno nti bwe twabanga tulwana n'emikolo nga gubanga muzannyo wakati w'ab'omukwano. Genda yiiri nga naawe singa ggwe wali ffe nga toyinza kuzannya ng'omusajja oli akusimbye eriiso. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekyo18. Tusinkana ate mu kitundu ekyo19.